Ku mukolo gw'okuza olunaku lw'abakyala ogubadde mu kisaawe kya Mefuge Kololo, Pulezidenti Yoweri Museveni akiikiridde omumyuka we Retired Major Jessica Alupo ng'omugenyi omukulu. Women leaders. Alupo atuuse ku ssaawa 4:30 n'alambula ennyiriri z'abasirikale omubadde aba UPDF, poliisi, ab'amakomera n'ab'ekitongole kya UWA nga paleedi yonna ebadde y'abasirikale bakyala. Oluvudde wano agenze n'alambula omwoleso gw'emirimu egikolebwa abakyala. Mubaka bwa Mutise alambise enteekateeka ez'enjawulo eziteekeddwawo gavumenti okusitula omwana ow'obuwala n'omukyala naddala mu byenjigiriza ng'era ebibala birabibwako mu kiseera kino. IE, UPE and USE. This was a fundamental empowerment of the girl child because once somebody is educated, he or she cannot easily be suppressed. Agamba nti okuva abakyala lwe bava emmanju ne batandika okulondebwa mu bifo eby'enjawulo eby'obukulembeze n'ebyobuvunaanyizibwa, balaze nti bakulembeze bankizo okukira ku basajja. We have been able to increase their numbers in public office, and women have proved to be better leaders and managers than men. During our resistance against dictatorships, we treated everyone equally. And I found the women to be much more resolute than many men. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.